Wetwogerera abasajja bano bali mu kutambula ensi eza East ne Central Africa nga bagenda basiga ensigo zaabwe okufuuta obbadda ku bannansi b'ensi ezo b'okwefuna te bannansi ezo. Muno mu Uganda akulembeddemu akabinja kano ye Yoseti Bahabiro Tapusero Mtono wa Kalisi Sakabisibe nannyini toilet ng'akulembeddwamu ne famire ye wepo na buno obubuka obujja obunyama bwe naliise obulagayi ng'akulembeddwamu omusajja alinga entungiri y'enkooko oba eya ssekkoko eyita Frank Gashumba lwade tolibusa ne magujja endala nevaayo oba omusego mulala guvaayo gwe bayita Fred Mukasa Mbidde. Ebigabo byayogedde bye njagala okujja mu kkooli y'ekiggula lugino mutegere nti emisege essaawa zino zisansa okulundugga okujjayo obwenyi bwajo nga gibalaga biki ebigenda mu maaso mu Uganda emugadde okutegeera olw'ensonga nti abantu bali emabega w'akabinja ka M23. Weebuuze lwaki akabinja ka M23 era kasibuka mu Uganda? Lwaki akabinja ka M23 kasibuka Rwanda? Kubanga bano abantu balina entegeeragana n'enkwatagana nga bba b'Oluganda baagala okugaziya ensalo zaabwe. Weewuunye Kongo ng'eggwanga likugamba nti ffe tuli basajja balingala bakongo omunyarwanda ajja olukusa olugamba nti lwaki alwanira mu Kongo. Njala kubuuza lwaki bagamba nti base oba ensibuko ya M23 teri mu Kongo wakati era esibuka mu Uganda omuli emisege gino omuli buno obw'obulagayi kanjala bategeeza buno obw'obulagayi butandise okusituka okuvaayo mu cyumba. Tegeeza njagala kuzannya vidiyo eno njagala buli muntu agijjemu amakulu. Omukulu ono Mukasa Fred Mbidde byayogedde. Mujjukire omwami ono talina kitaawe mu Uganda wadde ekijja, talina nnyina mu Uganda wadde ekijja. Mujjukire mu kutandika ebyobufuzi bye ebitandikira mu Democratic Party nakati muyeebuzaabuza ng'afuukana batakyalimu. Omukulu ono mbega wa Museveni era ebikolwa byakoze singa ensi eriva mujja kutegeera gye buvuddeko katunda emyaka so si mingi nnyo. Ono yaviirako n'okufa kwa mukyala we gwe bayita Beyabime Namaganda eyatomokera mu kabenje nga tokaali kategeke n'amala n'adda ewaabwe nti ku butaka gye yawasa omukazi Omunyarwanda n'amutuusa bulungi okuba nti addayo mu bubone buno. Njala muwuliza vidiyo eno bulungi nnyo mulyoke muzuukuse amatu gammwe mulyoke mutegerewo we tulaga nga mulijja kutegeera nti ebintu bye tubagamba oluusi tubaga bintu bituufu nga temutegeera bulungi nnyo. Mumpuliriza bulungi nnyo. Ono ayogera ku kabinja ka M23 era yagambye nti bantu balwanira rights zaabwe mu Congo mu Rwanda nti ne mu Uganda kana akabinja kavudde okugamba nti balwanira rights zaabwe ke kabinja ka M23 ne mu Uganda kagenda tuuka ekiseera nawo kaveeyo kulwanira rights zaabwe. Kubanga video sinagitandika nkyali mu kiggula luggi mulize bulungi. Briefly, they are right. That is one. Bayina rights in the So M23 traditionally Bannansi ba Kongo aboogera Olunyarwanda. Boogera Lunyarwanda. So abakongo bennyini nga wano bw'olina Abanyarwanda ne bano Abanyarwanda bali mu Uganda beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Olya senga tebakwata bulungi bajja kukola M23 kuba kakati mbalaba babakutte baagala kulaga nti Obunyarwanda is a political party. Muwulire nti era balwana n'ennuupu ekitali kituufu tekikola na sense. Mu Uganda otuteetereze tuli mu kuzimba M23 ey'Abanyarwanda abalijja bano abakulembera kati basobola okuba nga they are opportunistic weaklings naye abalijja bajja bakulembera ku nsonga entuufu. So ekyabalwekyo they are demanding for their rights. They are demanding for their rights. Entitlements. Kansubira nti mukawulidde bulungi nnyo. Nkaddemu njagala muggula amatu muggule amaaso muwulize bulungi nnyo. Muwulire bwe tukyali mu kiggula gye video tennaba. Muwulire statement y'omukulu ono y'omu ku kabinja k'Abanyarwanda bali mu Uganda amannya alina ga Kiganda yayita Fred Mukasa Mbidde. Talina kijja kya nnyina talina kijja kya kitaawe nga n'omukazi Omuganda gwe yatteeka mu kati abagana amutta n'amaana adda Rwanda n'awasa omukazi Omunyarwanda n'emikolo mwagiraba y'omu ku boogera ebigambo bino. Briefly, they are right. That is one. Bayina rights in the So M23 traditionally Bannansi ba Kongo aboogera Olunyarwanda. Boogera Lunyarwanda. So abakongo bennyini nga wano bw'olina Abanyarwanda ne bano Abanyarwanda bali mu Uganda beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Senga tebakwata bulungi bajja kukola M23 kuba kakati mbalaba babakutte baagala kulaga nti Obunyarwanda is a political party. Nti era balwana n'ennuupu ekitali kituufu tekikola na sense. Ogati
mu Uganda tutetereze tuli mu kuzimba M23 ey'abanyarwanda abalijja bano abakulembera kati basobola okuba nga they are opportunistic weaklings naye abalijja bajja bakulembera ku nsonga entuufu. So ekyabalwekyo they are demanding for their rights. They are demanding for their rights. Entitlements. Tugamba embuulirire tefa yonna kati gwe muganda wange omusoga Munyankole original Omunyolo Mugisu naawe yonna gy'oli kimanyi ekintu kye tubagamba kintu kinene bwe mutaazuuke ono omukabinja k'abanyarwanda bambega bali mu Uganda era nga bamuyita double agent abegera Rwanda n'abegera ne Uganda era nga mukozi wa state mutegedde bulungi ayogera ku M23 munnawe omulala oli Frank Gashumba alinga entwingiri ya Sekoko omulala yoli aina chache eri wansi awasencha n'oluggulo Haji Bujingo ke kabinja ako n'abala bangi gye Misege gyenjogeddeko egiri mu kulundugga essaawa zino mu bazungu baziyita wolof bwe zitandika omwezi bwe guba nga ovuddeyo kye tuyita mating time nga zituuse okwegatta okuzaala kati emisege gitandise okuvaayo fuli gyogera ne mukyakanudde amaaso mu balwana entitlements zaabwe ziri luddawa kyova olaba ono Ssabavandume Joseph Mapolo tapusamutano mu 95 yateekamu eggwanga lyabwe naye nga bwe twatufuna obwetwaze mu Uganda eggwanga teryalimu bonna twali bannayuganda ndoza mutegedde we tulaga awo ekiggwa Rujinji kimaliriza bulungi kifundikidde